Oluvannyuma lw'okufa kwe yali ssentebe wa disitulikiti y'e Kikube Peter Banole yagwa kabenje ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi guno. E Butambala Cero Town Council mu disitulikiti eno kati akakiiko k'ebyokulonda katandise okukola ku nteekateeka z'okuddamu okulonda ssentebe wa disitulikiti eno. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama olwaleero abitaddemu engatto okutongoza enteekateeka y'okuddamu okulonda ku kitebe kya disitulikiti eno. Byabakama asabye abatuuze okukuuma emirembe mu nteekateeka eno. We need peace, whether it's Kikube, whether it's Uganda, we need peace. And secondly, therefore, our message to the people is let us all be ambassadors of peace. Wherever we go, let us tell people. Ono era atangaazizza nga bwe bagenda okweyambisa obuuma bu BVK mu kulonda kuno nga buli kifo awalondebwa waakuteekebwawo obuuma bubiri. Is anyone who wants to import in mercenary voters from the neighboring districts? You are wasting your time because the BVK is going to knock them out if they are not voters in Kikube district at a designated polling station. Whether you get them from Wemba district or you get them from Kibale district or whichever district in the name of Bulisa, they are not going to vote. Era asabye bassentebe b'okubyalo okufuba okulaba ng'abantu be babamanyi beewandiisa balonda okwewala omuze gw'okusomba abantu okuva mu disitulikiti endala. Let us make sure that we say no to anybody who is coming from outside Kikube or within Kikube who is disrupting the peace of the people that have today. Caroline Bainamali akulira ebyokulonda mu bitundu bya Albertine agamba bakufuba okulaba nga basitula eddoboozi ly'abantu b'e Kikube nga bategeka akalulu k'amazima n'obwenkanya. We are not just filling a seat in a chamber. We are ensuring the voice of the people of Kikube remains loud, clear and effective. Therefore, let us conduct this by-election with dignity and integrity. Let's make this by-election a tribute to our community's resilience. Ate baba ebyokwerinda nga bakulembeddwamu RDC w'e Kikube Godwin Angalia, amyuka RPC Albertine Region Titus Byaruhanga ne Brigadier General Yirumba Tingira abalabudde abatuuze abanaagezaako okuleeta effujjo mu kulonda kuno obutakigeza. Ozo akarukano na election ekira kuba nyangu. Beti nkusaba when ina personal interests nyingi kukira oyihangalie amaza take aside. Even today, even this time, I want to assure our people that we are there and we are going to ensure a very, very peaceful election. That one, be assured of it. Kandi tituwerumamu wakakuza abantu baitu barohana haro omusirikali wena yakahimbaga runda yahimbira akabokisi yayukanako taro haro hayayizire yakiyingura akabokisi yataika kuboga na izinga taro. Kati okutandika n'olunaku lw'enkya okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno kugenda kuba kuzza bujja enkalala z'abalonzi. Ate enkalala z'abalonzi zaakutimbibwa ng'ennaku z'omwezi 13 okutuusa nga 15 omwezi gw'okutaano. Ate okuva ng'ennaku z'omwezi 25 okutuusa nga 26 omwezi gw'okutaano z'ez'okusunsulirako abagenda okuvuganya. Zo kampeyini zaakutandika okuva ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'okutaano okutuusa nga 8 omwezi ogw'omukaaga olw'okulonda kubeereyo nga 10.